Yes, nga bulijjo tuzze ne full speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwampuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV. Tusobodde okuwa live coverage gwatabaddeeko, tubadde tukuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu y'abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform wali mu press conference ebadde etudde e Makerere Kavule oba olukiiko lwa bannamawulire mwe boogeredde ku nsonga ez'enjawulo, ng'ensonga ebadde esinga obukulu y'ensonga ey'emmwanyi era ng'eno yekutte bannayuganda omubabiro olutalo luli eyo mu Parliament bali mu kuba ng'ate bawanyisiganya ebigambo ebyoluzungu okulaba nga waliwo sayidi emu erwanirira okulaba nga munansi asigala nga aganyulwa mu mmwanyi, ate waliwo sayidi endala yo ng'eriwo kulaba nga munansi oba oliawo naawo nawo bamunyigirizaawo. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwemumanyi ebiseera ebisinga wabaawo ensonga ebaaninga ng'eno avaayo n'abaako eddoboozi lyagattako gwampuliriza. Kati oba tosobodde kubeerako ku mukutu guno nga tukuwa live coverage wano wennyini wenjagala osigale nkuwe full speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byokka ebigambo bya president byokka byenkuleetedde ku nsonga zino ez'emmwanyi. Bangi boogedde ebigambo byabwe nkakasa oba ng'obadde otugoberera obiwulidde. Bangi boogedde ku mateeka agenda maaso ku nsonga eno yennyini Parliament, ensonga erimu kuba nga ate egikuwasaganya kye baayise a National Coffee Amendment Bill 2024 biri mu kugenda maaso sayidi eyo. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde nkuwe speech ye kubanga bw'aba ayogedde bigambo biba bingi byayogeddeko nga si kya mmwanyi kyokka, nga si nsonga ya Anita Among yokka, wabula ebigambo oba ensonga zibadde ziwererako ddala zayogeddeko. Kakati ku ddakiika eno yennyini njagala kubanga nkuwa ebigambo ebyo tubeere ng'ate tweyongerayo. Sebambulidde Patrick nze ndiwo ku mukutu ogwa Red Zone TV okubanga nkutuusaako. Bw'oba tona subscribe nga kikole ate kkirira wansawo kwate ne kade aka notification ejja kuba tomisinga nsonga yonna. Just makozi n'ebiteeka byabagirwa Museveni. Abazze batunuulira ensonga munajjukira nti tekitandise kati ate mwali tebakitandise kati baagala odozitwala naye ekyo ekintu kimu kyebakola ku vanira mikwano gyaffe bangi nnyo vanira yali atuusiza obulamu bwabwe. Mujjukira nkontiko ya vanira kiro yali egula $3 naye kaakati nze mbagamba kiro egula $1 ono Katabaazi n'angamba nedda oliko bikadde kati egula $3,000. Ekiboga bwe bagitunda ebbeeyi bagitunda $5,000 yali $3,300. Njagala vanira tekasalanga tekakenderanga mu nsi yonna. Ku katale k'ensi yonna vanira akyakola kyekimu. Naye mu abalimi baagala babafootolere wano kubanga bataddewo etteeka tolina wenza mu ttunda era muguzaffe. Kakati abantu abagula vanira bali 3 nga mwabo mwe muli mutabani wa Sudiru. Kwegamba makinga sure obugagga bw'ensi yonna babukwata ne babusa mu bantu 3 oba 4. Either abaabo ab'omunju oba abakulira be basobola okukontrolinga. Ekyo tebakikomya ku vanira, ekyo bakikola ku bikajjo era abaana b'e Busoga mumanyi bulungi twakola tumanyi cash crop eve Busoga bikajjo ng'Abasoga beewana n'ebikaado kati waiswa era ddamu wewanira ebikajjo se. Bwe batyo bwe baakola Museveni yasobola okunafuya ebyennyingiza ebyenfuna y'abaganda baffe ab'e Busoga n'abalala abatali Busoga naye abalimanga ebikajjo tebyalimwanga Busoga naye kubanga bisinga kulimwa Busoga bebaali target people era nasobola okibatuusaako. Mu ngeri emu baganda bange njagala mujjukire kyebuvuddeko myezi mitono basalako amaanyi bungi era abalimi b'amaanyi bungi bali mu kweyaguza bujjo. N'okuba ku ekyo tebakomawo baagenda ku buli sekita na buli bantu balima kintu. Ab'omu West Nile bebaali basinga okulima amutaba, ekyo nakyo ekiggwawo ekityo. Abaana b'Omwankole abaali bafulumya amata bamekinga sure amata agakontrolingibwa mukodomi wa Museveni yawasa mwalawe. Tekyakomawo buli kyabugagga kya ggwanga si na bulimi byokka byokka tunuulira gold. Kati gold famire ya Museveni yekkirizibwa yokka okusuubula gold okumufulumya eggwanga ate nga tesasulanga musolo. Ebirombe bya gold mu Uganda byonna kati nga famire ya Museveni kiba si kya Janet kiba kya Salewo kiba kya Sita Salewo. Muze mu birabo yonna yonna Mubende Erubaali n'ewalala enkola gye bazze bakola. Ebyennyanja kati ennyanja zonna basalako okuvubirako olina kubeera waabwe. Bwe
bado bagenze banyigiriza ebyenfuna by'abannansi kakati ssaawa zino bali ku mmwanyi. So njagala mukimanyi nti eno ego tobono oluvube ng'okufaanana kukawivu omulala abaddewo wakubaakuwaza kubakkakkanya kubafukamiza mubere nga temulina kimugamba okujjako nga mufukamirire Museveni oba abafukamireyo. Of aboogezi be bavuddeyo nga bagamba nedda twagala kukendeeza omufulumya tetusobola kubeera ne minisitule ey'obulimi ate nga tulina n'ekitongole ekikulakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority. Naye kambabuuze omuntu agamba nti ayagala kugatta bitongole bino okufulumya ssente kukendeere ye muntu y'omu ayina baminisita 82 abamu tabamanyi namannya. Mujjukira mingi ayina baminisita babeka 18. Museveni ayina baminisita 82. Muzadukira kumaca ng'ayogeddeko omulala. Ayina ba RDC n'ateekako ne ba deputy RDC kati atateeko ne ba assistant deputy RDC. Abo nabona basasulwa ku ssente ya musolo owa Uganda, naye agamba teyagala kola ki kukendeeza twejaajanya n'ensaasaanya. Ensonga zinankoye kumata ziraba bilioni bbiri zokugamba zibafumbisa baziteeka mu kyoto. Ye muntu y'omu abantu bwe bappa tiriyoni 10 buli mwaka mutabani wanyu okusolozebwa mu musolo so balinda nga zimaze okusolozebwa ne basooka ne batemako ezaabwe. Ye muntu y'omu agamba nti kati emmwanyi ayagala ginyiga mu minisitule ey'ebyobulimi naye nga minisitule nyingi we ziri. Waliwo minisitule y'ebyobulamu, minisitule of health, naye anga State House yateekawo budget number eringa minisitule. Tulina Uganda Revenue Authority naye yataddewo Revenue Intelligence Unit mu State House n'agiwa budget naye eringa ya minisitule. Tulina ekitongole kya IGG Inspector General of Government naye yateekawo State House Anti-Corruption Unit naye n'agiwa budget eringa ya minisitule. Yagamba nti ayagala kugatta zi ministries. Tulina Minister of Lands naye yateekawo State House Land Protection Unit n'agiwa budget naye eringa ya minisitule. Naye agamba ekuce emmwanyi tusaasaanya ssente nyingi nnyo. So njagala mumanye tibimuli akubasiruwaza naye ng'ekigendererwa kubaabuwaza agenda okulaba mu mmwanyi mugaggawala nnyo. N'agamba muzoka zikwateko ate nga munakkiriza nasajja zitwala. Museveni tagenda talina kyagenda balekera. Mujjukira bakatoneriize yali agala kutwala ttaka lyammwe lyonna n'agala kuyisa etteeka nti gavumenti ate nga mumanyi Museveni ye gavumenti wano baba yeegombye ettaka ajja buze n'agamba nti ettaka gavumenti lyagala litwala tujja kululya sente meka gavumenti lejja okuwa abantu bamala kulemerako ekyo tekifa. So nsaba mubule okusuula siteepu mulemereko nnyo ku mulundi guno kubanga singa temulemerako baganda bange mujja kuba muwe. Kale bwe muwagati gundi tukoze bulungi nnyo n'obitunnyonnyola mu detail yabyo. Tegwali mugaso gwonna gwa kugatta bitongole kuba kibagezaako okukola. Kenya yakikolako enyingiza mu sekka y'emmwanyi neyeesanga ebitundu 5 ku 10 balina okuddayo emabega. Kakati ffe yesi emmwanyi yaffe siya tefuna nnyo nga bikulowooza bweyina okufuna nga bwe yali efunyeeko gye bwavo. Naye at least Uganda Coffee Development Authority ebadde eyandeeka abalimi era bino bivugambo biva mu balimi abalimi b'emmwanyi nga bo bagamba ebayambyeko nti buli mwaka wabaddewo enkulaakulana, wabaddewo growth mu bulimi bw'emmwanyi. Obungi bwetufulumya n'omutindo gwefulumya. Obungi bwayo bweyongera ebitundu 3 ku 100 mu kufulumya emmwanyi wano. Jukira UCDA ebadde ekola okumala emyaka kati 33 nga tebali complete balimi gye balinako naye kakati bagali scrapingawo nga already statistics zikulaga nti ebadde egrowinga. Growth ebadde 6.33 ebadde okula okutumbuka mu kufulumya emmwanyi obungi bwazo
zeyongedde omwaka oguwedde 2023 financial year gweyongedde by 6.33 ku buli 100 obutundu 6 n'obutundu 3.3 ku buli 100 yenkulaakulana y'emmwanyi tweyongedde okufulumya okuva okusinziira ku mwaka buli omwaka twafulumya ensawo z'emmwanyi milioni 5 n'emitwalo 8 2023 ne kakati statistics zikulaga nti omwaka guno 2023 okufulumya emmwanyi wabekwongera okutumbuka tubaza bonabona abapromotinze emmwanyi okuzirima n'ozifulumya nti kati omwaka guno gwako tuli financial obusawo bw'emmwanyi bubaaga milioni 6 senga ya mokoto n'obutundu 13 so mwere okutumbuka n'okufulumya emmwanyi ne mu quality ne mu kuyingiza oba osindise ku biwandiiko osindikizide ku biwandiiko ebya Uganda Development Authority ojja kulaba nti omwaka guli twatunga emmwanyi za $8.8 naye financial year eno tutunze emmwanyi za $1 namba $1,14,000 $1,40,000 so olabawo enkulaakulana kati enkulaakulana eyo mu kutunda emmwanyi n'omutitimbe gwa ssente guno wetwogerako Museveni agwagala nga teguli mu bantu be ekyo kyayagala era bwe munakiriza ekigenda okubeera engeri yokka gy'osobola okufugamu abantu ng'awaga ssente nyingi raga olwagawo $1 namba n'omusomi kakati esekita mujumbe ngekwasa abantu bange tebabayimba n'omulundi n'ogumu emmwanyi kibadde kya bugaga eri bannayuganda historically wabwe twaserengere naye essaawa zino tuli ba musanvu mu nsi yonna mu kulima emmwanyi naye yetayagala kibeere tife bannayuganda fena tweba omusanvu ayagala kubeera ntiye abantu be ab'omunju bakwasizza emmwanyi zaffe ebanamba 7 n'obugaga obwo bugenda eriko so kino kigenderere okukwata sekita y'abantu abangi miliyoni ne miliyoni onebampabudewano emiliyoni 10 how many families enju miliyoni 12 omanye amaka obukadde 12 n'ekitundu nga bebafuna mu mmwanyi bebayimiriddewo ku mmwanyi bebasabayiringa ku mmwanyi bebasomeseza abaana ku mmwanyi abo bonna obugagga bw'abantu obugagga bw'enju enju ebeeramu abantu bameka ekitono kati twogera ku nnyumba miliyoni 12 n'ekitundu obugagga bonna baagala kwefunza mu lunaku lumu baagala kukyusa ekyo obugagga obuve mu bantu abo buve mu famire ya Museveni n'abo abamulya mu ngalo so that is the reality njagala obasaba nange lukinyonyola abantu abalala kati understanding bajja kuleeta obubadi bungi kati wagambye twataddeyo coffee plant ey'entungamu yes kirungi entungamu bakodomi wange naye tubeere amazima emmwanyi ziri mu Uganda yonna omwamba otya nti emmwanyi ezivudde embaale ezivudde wano Uganda ezivudde Soroti ezivuddewa zonna zinakola ki kiwetaba ye district esinga okulima emmwanyi mu ggwanga lino so awo nawo wabaawo obutali bwenkanya laba nti okumaliriza njagala tutuulire n'omwoyo etteeka lino mwe baalireetedde mwoyo ki mwe baaleetedde lino etteeka mu ndaba y'omuntu yenna ne bwaba ategeera mpola mpola alaba nti netteeka baalireese kugondereza Abaganda kubanga omuntu osinga okulima emmwanyi n'abeeyo ebugisu ate nkyongeddeko wano mu luzungu naye mbadde siriasi nti wano mu Buganda waliwo ebintu byawo naye ate mu mmanga eziri wano waliwo emmanga gye bayitaani esobola okukola ki mugende muginoonyerezeeko asinidemu endonda mwanattu esobola okutemba wonna wooli nga bakoze ekikolobero oba wabbe wansi muntu obeera awo
ogenda okulaba ebigambo bikusaba otuse nga weeyamise ng'ekwanise Mulungereza bakiyita British slip of tongue. N'ekiwani Buganda bakiyita mando. Oyogera totegedde. Kati yagenze n'etemba Anita Among. N'abyogera byonna. Kino njagala kibalage omwoyo gwe baleeteddemu etteeka lino. Babadde baagala kukkakanya. Ate Anita Among ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Among. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu parliament ng'ensonga enkulu enyekwata ku bantu bebagamba nti babagalanye mwabalabyeko. Badde beetema amaganzi nakireetererwa mmeeme. Nkola yakiyita mu lujja. Kibeewunyisa. Sente giri kye badde njogerako nti kwetema amaganzi. basobola okukwata abantu. Bwebali baagala okubba ettaka mu apa bafuna abantu mu north ne babafuna ne babaleeta ogende n'ensonga eyo. Bwebali baagala okunyigiriza abasiraamu bajja kufunayo obusiraamu yeebikirire nnyo ajje ng'ayogera okusapootinga ekyo ekinyigiriza abasiraamu. Ne mu ngeri eno lwakuba ensonyi zikyali nnyingi naye jja balaba nga bavuddeyo n'abalala bakya batandise okuvaayo okubikirira Anita Among. Mujja balaba nga bafuba nnyo okubakonvinsinga mmwe okubalaga nti omuntu abanyigiriza ye mukwano gwammwe ate omuntu agezaako balwanirira ye mulabe wammwe. Mujja kubalaba nga bafuba nnyo. Tekyewunyisa yagadde bajjukiza nti abantu abafaanana bwe bati bassebo ne bannyabo beboogera just tebiba birowoozo byabwe janze ebirowooza bwenge ebirowoozo byange byawukana ku byo no tuba nsobi eno project yonna ey'okukompaganishinga ey'okunafuya n'okwagulaza n'okufufugaza abantu. Era eyo project ebaako abantu bangi wabawo abagikulira waliwo abapulinga paati y'Anita Among waliwo abapulinga paati ey'okuwamba obuwambi abantu waliwo n'abapulinga paati ey'ogendanga ku mpewo ne boogerera ebikolo bino nga babifuula ebirungi. Ate abapulinga paati nene kuba baagala okulaga ate omuntu omukyamu ye mutuufu omutuufu ye mukyamu. Baagala okulaga nti mulabewo ye mukwano gwe ye mulabewo. Abantu abo nyobeegendereza nga tebabeera innocent. Tubunganga mubatunulire kukaliriza kuba nabo bali equally oppressive. Mbeera ddala waggulu bannange nga mbajjukiza nti singa mukkiriza ne babatwalako emmwanyi zammwe munaaba musigaza mujja kuba tumenya kimusigaza. Naye azokumpuliriza njagala okubakulula mwena naddala bali around Western Uganda tulume ekisolo tukampeyiningire sisita wafekana kubyobuwanguzi nensi obuwanguzi bwokka tumekinge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.